engeri gye bamulumizamu okulya ebisiyaga akatambi kayina maaso awo mama Brakamani engeri gye bamututemu byonna mbiyina maaso awo King Dionse yasalako amabeere bannange ate n'ebyewansi ayo bisazi byonna mbiyina maaso awo Tamale Jr muyina ate naye ng'alumiriza taata we mugamba mutya bantu bange mwasiibye mutya ensonga za principal ne Eddy Kenzo nebyo tebinnaba kuggwa kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe basaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell olemesubanga byonna byemba nteeka we bannange embaga ya fibike nabyo era ate ninawo ebitonotono nenyongera okusabira mukama mu mwenna bambi abalwadde nti saba ate ekisaki kibakeko munnange ate abaddiza ekirabo eky'obulamu bannange we tuli mu saidi ezeeyo sigenda kuriisa era nga nkutandise ne president omulonde his excellent Barbie Kyagulanyi Tamale baddiya bantu bange munnange olunaku olwaleero alabiseeko bwatyo mbadde mpita ayite eyo mukoona munnange ate wenguyidde kuba kino ekifaananyi kunzo wange kankibayetere bantu bange ate nammwe musobole okubanga mwerabirako munnange principal olunaku olwaleero olw'Esande ate ensiiba gyasiibyemu bannange oba kabadi oba kiki nenga wammagwe kyonna kyonna kyolabye kyoba otwala nenga ye munnange bwatyo wasazeewo omutima gukalube ayambaleko bwatyo ate munnange ogutali musango omuntu okwambala ekyo kyonna kyabeera awulira ayagala munnange ne baleeteddeko olutalo ejjo nga taata wa Junior avuma Junior okufaako obufimbu kafe simanye bamukuba amasasi simanye bakole ekiwamma omugambo gubadde mungi munnange Junior ate naye amaze n'ayanukula taata we munnange naye atugambye mbu bwa ssente mbu baba wadde ssente kati kale okubagana kwalemye kati awe wavudde obuzibu taata agamba ye ssente ayagala zitwale zonna ate Junior agamba naye ayagala kukala ate olutalo olwavudde Junior wano muyina ate nga naye atunyonyola tweyongere nze ne tatange buli wotulaba nga tuyomba wabeerawo ssente ezizze biliyoni 5 zijja kati ekimuluma ndowooza meeting gye nabaddemu ne Lwaboogo yes nze Lwaboogo njogera naye badde temukimanyi ssente ezo ezitutabula famire ya mirundi it's money era buli woolaba nga tutabuse no there is money nze ekintabula ne tatange ssente kati ago mawulire nammwe temulina content just you lack a content kati olwokuba nti ssente ze zatutabudde temukimanyi nti nze njogera n'abamafiya kati olwo daddi yagambye atya ne banne daddi ssente naye zimutabula bulala kati ssente ze zamuwegwezza ebyo byonna biliyoni 5 nja kutwalako emu atwaleko 4 agreement nze nagenze abamafiya tusayininga endagaano yo abatayagala ssente azireke ne famire eno naye nsobedde famire ya mirundi ssente ze zitutabula mane kati ogenda nenjogera ne Lwaboogo ampe ssente kati ekyo kibi nze ndi mu negotiation ye asigale mu ntalo ze nange ndi muzange wano twali ewa genocide buli omu n'amuwezize era twali tuyomba nze me and my dad tubeera tuyomba lwa ssente kati omuntu talye ku ssente ye yazigaana mbu ye talya ssente simanya bali bamafiya nze ndeke negotiatinge nabo oba ani ye yabimugambye kati nze Lwaboogo yankola ki mbu Junior yayagala nnyo ssente kati ani atazaagala ne kati daddi ssente ne zimwogeza ebyo byonna really what do you want me to do if he has refused to take money let me take the money nze ni muntu eseganya naye ssente tezinza kwawula taata na mwana bwezityo every time tubeera mu kwalozi lwa ssente I'm tired kwa twagende wa genocide era twekutta amatayi lwa ssente
Tamale mirundi senior ne junior ebitwawudde sente tata n'omwana kale ke twawukanirwa sente n'omuntu just lwa negotiation bampeye biri byebyo munango wedde abantu beebuuza omusajja obusungu kikyenyo oba nagwo omwana gwazaala okutokomoka omugambo bwe guti ogwagejja naye nga munange buzibu bwavudde ku nusu bwavudde ku nfimbi ne mama gwe wenne yakola sente wali badde ate otuleka mu bwenku zaako eno munange waliwo comedian omu ono munange nga badde ku interview munange n'agamba kyo kituufu abantu nga bakagadde bakwagala munange naawe ekyokulabirako omukyala Rihanna n'agamba nti katulaba Rihanna ne wabeera ku stage najjamu akawale k'akoomunda n'akasuula mu bawagizi be munange bakalwanira naye munange abayimbi b'e Uganda najjamu akawale ke n'akasuula mb'oyinza okuwulira ekibeeraawo mbw abawagizi bayinza okuvaamu nga bafuutuka emisinde ne bannange kyokka naayogera naye nga naye munnayuganda bannange bantu lwaki mukola ebyo ebintu nammwe mazima lwaki muzaala wa bannammwe oba libayite zalawe oba gwe bayite okwogera omugambo ogutokomoka ate bya bifudde mu sayidi ezeeyo bwenkozaako eno ewa King Dionce munnange munaku eziyise ndowooza kati emyezi 2 giwezi yavaayo n'asalako amabeere abantu ne bagamba omwana omuwala ekimusalisizzaako amabeere kiki naye n'atutegeeza mbu ye era alina kuba musajja mukama yakola ki wabula banaye bantu mwekoze bintu ku duniya eno mukama yeerabira n'amufuula omukyala naye nga era alina kuba musajja naye munnange amawulire agali mu nkubo gakyali gambu mbu ate munnange mulowooza ate ebintu nabunya tamusazeeko mama mbu munnange nabunya naye amugyeyo yayagala kufuukira ddala musajja kuba jjukira abadde yasala amabeere nga yafuuka nga eno mu kifuba abadde musajja nga woolaba omusajja sinjogera naye munaye buno ne nabunya naye amusazeeko ate we tuli mu sayidi ezeeyo bwenkozaako eno munnange wasuuna beni munnange oluvannyuma lwa mwana muwala gwamaze akabanga nga adeetinga fibike olw'okumulekawo munnange ng'afunye olulenzi lwentegeddeko erinnya lya Lwani Rujuma munnange ate mulowooza naye teyafunye olunaku lwegyo yagenze bwatyo n'aleeta ekimyula kiwamanga bakiyimbirawo obuyimba omugole tuleese muto waatazaale nga bakola kimbu munaye waatazaale nga bamuzzayo munnange Suuna Beni kyamulumye obeerawo munnange olw'obusungu nga naye ayeetera kimama ate bye biri mu sayidi ze ewa Suuna Beni munnange omugole waffe muyina maaso awo mu kavidiyo nga balina omuhusband babadde bali mu church kale ndowooza nga bazze okutegeeza abantu olunaku lw'embaga olugenda okubeera era yenze kukkiriza Phoebe nga ndi mukyala mugwere however tuli bawaligerere tata gye yagula nzaalibwa omwami ayitibwa Kamiza Florencio n'omukyala Kamiza Florence era nga nze Mugalanda Amina. Hallelujah. Wedirandika. Okay. All right. Kale, basema ne banyama tugenda bamalira biseera bingi nnyo. Bisikadde byonna tuze tubasomesa Juma buli kintu kyonna ekimufuula obufumbo kirina. Juma amanyi okwetonda. Juma mukakkamu. Juma ntegese Juma musimu. Phoebe Katonda akusiga ekirabo ky'omusajja. Phoebe omusajja bwakulema. Embeera ate bwetyo bweri naye munange Phoebe ayogedde ebintu bingi naye nze kisinza okunsanyulamu mmanyi wagambye era nga nze mu Galanda ewaka wabula bannange okay tugenda biyingiramu nnyo ate bwenkuzaako eno ewa Edilisa Musuuza Eddy Kenzo munnange okuva we yavaayo nadamu principles recent zeyayogerako ze bawadde aba federation ate munnange mulowooza abantu tebabitwala bya serious era nga mu maaso wano Fred Lumbi alina kyagamba Eddy Kenzo Musuuza lino bakabwe ngenda okuzanya nense buwulire si bwange bwa munnayuganda akumanyi naye yagambye kuwamanyidde Kyagulanyi kakwabye talina buzibu ye talina buzibu era ebigo byengenda okuzanya olwalo si byange bya concerned citizen amanyi Eddy Kenzo n'amanyi ebimaba Kenzo byonna era mugenda biwulira bulungi nnyo naye nga ate nagenda eyo ngera sooka bagamba mumulabo yogo bayita fake love ngenda kola information ya lero naye singa muddamu Kenzo ddamu n'oyogera ku Robert Kyagulanyi Center list yonna ngenda gifulumya n'ebyama byonna ngenda bifulumya abaana bonna b'okozeeko emikolo list yonna ngenda gifulumya oyo bayita fake love era y'oyo era n'oyo kennyini
oyo yenyini gwe mbagambye no fikiravu omuntu olakulenda kawuka kati nkuddamu koddamu n'oyogera ku kigambo Kyagulanyi n'omumanyiira nkulayirira ngenda kwabya to the maximum kubanga nono kennyini bwe mba mwagala information nja kubaone kati nkugende kono ddamu n'omanyiira Robert Kyagulanyi Ssentamu ngenda kuyira bwino yonna listi y'abaana bonna ngireete b'ovuze empanka oyo ne wamuvuga olupanka fikiravu oba family ekimanyi oba tebakimanyi ne wamuvuga olupanka kati nga sinagenda ku information gye ngenda kuzanya kansoke kugamba mukulu Eddy Kenzo mu bikoze bitya njagala ensi kimanye kino sigenda kita okyagenda kufuduza emmengo buli wiiki ogendayo emirundi ebiri naye ogenda mmotoka za njawulo ng'okama fulegi nze togenda mmotoka zo official ate ogenda kiyo kamera zange zakulabye abamanyi ku nfuduza emmengo wali nga ku CBS awo bamanyi ekintu ekiri waawo kati kamera zange zakuzudde otera ogendako ku Lwokuna oba ne ku Sande otambule mmotoka za njawulo nga weekwesi ne kamera zange zikufuna zijja kufuna kati nkulabula nga toyagala ngende yeeyo weesonyo kigambo kya Robert Kyagulanyi Ssentamu ne listi gye nnaafulumya singono ddamu mwasamira ngenda fulumya listi y'abantu bonna kuva ku Villa Park mu miziki gy'okubya gurupu zo baani bonna bozoyiseemu n'abakuyiseemu na buli kimu nja kifulumya no ku social media atozo bwento bwe nagamba gundi Father Diodulante n'agamba nti nalooza nsaaga nja gifulumya n'ebifaananyi ono balazeko fikiravu n'ebifaananyi bingi nnyo by'abaana nkuwaddeko sample yono fikiravu yekka nkuwaddeko ya fikiravu yekka nenja kujjeruka lense ejja kutya nenga tetunagendeyo nkulabula genda mpola ku Kyagulanyi genda mpola ku Pipopo agenda mpola ku Nuupu bw'oba okimanyi nti okyagenda ku nfudu ng'ogenda mu mmotoka za mirundi ebiri ez'enjawulo nga drone zange zakulabye bwe naamanyi ku nfudu mmanyiiwo omukulu aliwo abeerawaawo ku nfudu nja kulaga footage mulage ensi nkulabula bwento bwe nagamba brother Diodulante ne yeebuzabuza ng'afukaana aba kati nza osigenda kulwako nagambye ngenda kwabya oba ngenda kwabya kuba nze sirina budde kati muwulize bulungi nnyo bino mwali tembimanyi njala mbiwulize bino ebigambo si byange era sibivunaanyizibwako bya munnayuganda amanyi history n'ebyafu y'omukulu ono naye waddiramu okwogera ku kigambo Kyagulanyi n'amumanyiira wengenda okuggirayo enjala bino ebigambo si byange eyabyogedde amanyi omukulu ono obuvuna obuddo biwulize bulungi nnyo nawo njagala gamba Kenzo eno ye video yange esembayo kwogerako naye nkulabula gyerinnya Kyagulanyi mu kamwa nkuwadde option B either sirika kole bikwatako Kyagulanyi mwesonyi wevuga muhozi project n'eribbale siyaga mugibeeremu gyerinnya Kyagulanyi otherwise nja kukwabya olwalwo nkoma okwogera ku linnya lyo era lwenkomye kusinza ku video negyenkoze siddamu kwogerako naye gyerinnya Kyagulanyi mu kamwa n'okumumanyiira kubanga si kirasi gyo otherwise bwempulya nozzemu muvuma okuva ku video gyenkoze olwaleero ngenda kujjayo listi y'abaana bonna ne information gyenkugambye ku nfudu emmengo wokyagenda nga weebuzaabuza otambula emmotoka za njawulo ate ng'ogenda kiro nja gijjayo eno nkuwaddeko sample ne drone era zijja kuleeta ne information tujja giteeka ku social media njala sooka kulaga ggwanga gurupu yo weyimbiridde ate before nga sinagenda eno kansooke nzanye video eno abantu bagirabe abantu bategeere ki kitwogerako video eno yo gurupu ya Kenzo eri muhozi project etambuza ebintu byonna ebyokukyankalanya eggwanga ne mu music industry yeno mugira bulungi nnyo mugira bulungi mwaife tubeera ne bwino wano ezo zimu ku conference zaatuuza nga babulya ki ekyokukola ne musanga mutimbagano gujjule bavuma Kyagulanyi ze zimu ku bantu be zezo gurupu ze muzira bulungi nnyo mubalaba bulungi nnyo saagala mugende tetwamutegedde tetwamulabye mubalaba bulungi nnyo kubanza omukulu mumanyi information njina yonna yoyo mulenzi lwakuwa lusi tusirika busirisi naye kati yakonye ku pesa ey'omukulembeze naffe information katugijjeyo abantu bamanye ekituufu Kenzo yaani sino Kenzo oyo musiyazi yennyini tabalimba
musiyazi tekyagoba omwana loni stamina big talent era Kenzo omulevuka dda mu kamera neyefuula nga alina omutima omulungi omuvubuka oyo abaana bonna bamudduse okubeera nabo big talent bonna bamuddukako tibusuzi yamuddukako loni stamina yamuddukako abaana bonna byatandika n'abasinga bamuddukako kati yasigaza bape abatica bwe nkozaako eno ewa maama Brakaman munange muyina maaso ate ye nga wana pressure okufaako obufi naye nga sinaba kubanga mubateerako munzikirize bannaye bantu bange mbasiibulire wano Mukama abankuumire abampira kyonna kye musinga okwagala mwebale kwagala Sylvia News Extra mwiraba bye bye. Enkolagana yo ne pressure eri etya ndaba muli ba mukwano nnyo. It's very amazing. Nze njagala nnyo pressure. Okusinziira abantu bwe bamutegeera naawe bw'omutegeera oyinza wamutunyonyola kati pressure oyo omulaba. Pressure abantu baalema omutegeera. Abantu babeera nga bamujajinga mulalu what are you saying? Si mulalu. Kasajja kagezi nnyo ako nnyo in that mugezi nnyo. Nze nsiba nkigamba abantu pressure mugezi pressure ategeera ate ayina respect y'abantu gwe kyotamanyi. Out of camera he's very amazing, he's nice. Ate kawuliriza ate bwe kaba kakwagala pressure bw'aba akwagala eyo tumuyita kabaka waffe kabaka ki what are you saying oyo kabaka waffe gwe tulina ku Namulondo mwala kuyisaamu kabaka maaso kabaka wammwe gwe muyina ku app wonna ye kabaka wa Buganda yatusuubiza olubiri bangamba bantwala mu lubiri first wife nanaye pressure buli luki atusuubiza yatugamba agenda tusimbisanga layini bakyala be biki he's nice just lwakubanga abantu b'oku app okwo tebasobola mutegeera oluusi era bagamba alinyibwako biki bwe biba birinnye nga mumuleka abantu balinayo ebirwadde ebisinga n'ebya pressure nga bo bagwa na nsimbu segedde abantu baliyo bagwa ensimbu ne pressure nga basezi abaana baliira ddala ebitambo ng'olina kitambo fena tulina nenze nyinaki oyina nesokolindeko nekoleko olugambo nyinaki manyi okulogootana maama nyabo nali nga ndogootana yonna gye nvudde era nga nze senda maama byennalabye eri naye byonna byesonyiwa kakati wano okwekika emidia ng'obinyumiza abantu byonna mu kirooto n'ebinyumya biki era kati abasajja bwe babbi okuseka obwo buba bulwadde but it's not good. What are you saying bulwadde ki? I'm excited, my body is excited. Manyi n'okubanyonyola yaggwawo naawe omwana w'obuwala beautiful girl abakutuse in the hotel with daddy you're sleeping you're logotin sobola mukwano bw'ologootana kati omwana omumpa bulungi omuteekamu abantu ne balaba engeri gy'amoolamu otuuso tuno mukwano bangambye moola obuuso bulinga obwaki obwaddole maswali what are you saying baswiri mutuvuma zino ddole z'abaana b'abagagga mukwano ze wemba ddole ndi eri ddole eyo ebulaaya ey'omu Dubai Mall Dubai Mall bannange njimisinga eyo wano mwinawo ku mall mwokolera wawali waliwo jena mutwaleko kwa Acacia Mall wanene muntwale ku Acacia Mall nyakunywa yogurt oba naawe olinayo embwa ogenda gigulira yogurt oba Minute Maid mbakuleetera Minute Maid njagala kulya yebalesokondeko Kampala temwina esi mu mmotoka ezze tenkuba nema what is this how do you survive abamada bamunyiige nnyo munje tugende emmotoka ennungi mubeeramu esi abaana banyiiga nnyo ku app banyiigira ddala ne batiktokers banne enkolaganayo nabo eri etya. I love everyone wallahi kyolina okumanya Adija I love everyone amidst waliwo batiktok abootunuulira n'ogamba naye n'ogamba kikula kye oyo bwatyo nze bonna mbaagala olaba n'abampisaamu eggaali nabeera ntuula ku app ku gundi yaabwe nantunuulira n'empulira ng'ebimu leero byayogedde binyumye okwo app tosobola kubeera nga toyagala buli omu you have to like all of them ng'onaawala n'onaawala n'abameka ate nga tuli bangi badange app eyo eriko abaana kino mukitwalawa naye ng'eggwanga mulirinnyeeko wallahi simanyi baana mmwe we mwekolamu association oba ani anaagikulira nga naye abali mu department ow'olugambo anadda katuwulira
TikTok eno erimu ebika tulinamu baffe ab'olugambo olukakamu ne tubeeramu abaluleeta nga ye akuba ku nnyama akuba kutta ne tuleetamu aba violence nga bwakukwatako kuvuma nga ye akuvuma n'akuteeka wali ne tubeeramu n'abalikodinga nga ye tava mu kigambo ne tubeeramu ne balinga bo balinga basenga ne tubeeramu ne bali bakojja ne tubeeramu n'abanoonya abafuna TikTok erimu buli kimu ate mu ffenna binyumiramu kitegedde ffenna binyumiramu Bambi webale kola. I love the fact that you're very hard working